Bwe tusoogera mu ssaza Bulemeezi ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kitongoza enteekateeka y'okuwenja akalulu ku mutendera gw'ebyalo mu bbendobende ly'e Luweero nga buli kyalo bataddeko akakiiko k'abantu akaliko n'abakulembeze ba NRM mu kitundu ng'omulimu gwabwe omukulu gwa kukuyega kyalo ku kyalo. Omusasi waffe Tta Consolata ayogeddeko nabo. Amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NRM Rose Namayanja nga yakulembeddemu enteekateeka eno mu disitulikiti y'e Luweero agamba nti balumye n'ogwengulu okweddiza ekitundu kino kyokka balabudde nti singa akalulu kavaayo nga bwe kaali mu 2021 bannabulemeezi beekaabireko anti yali akulembedde yandidde emabega. Namayanja ayongeddeko nti akalulu kano ka kibalona kuperereza era tebasuubira kufuna bululu bukka wansi wa nkaga mu 3 ku kyalo kubanga obukulembeze bw'ekyalo y'entobo ya NRM nga ku luno y'ensonga lwaki task force ewenja obululu teyavudde Kampala. Tetusuubira kusangayo kyalo kufuna bululu nga bukka wansi w'obululu 63 ate bwe buba nga buli 63 bwokka kiba kitegeeza nti mwe abakulembeze ogwammwe temwagukoze ki temwagukoze. Buli omu ne bw'otuwa abalonzi 10 tekirimu sitaani bintu bya kuperereza. Twagala kunoonya kalulu muluka ku muluka, kyalo ku kyalo, muntu ku muntu. Ebimu ku bituukiddwako mu kisanja kino ebigumiza banna NRM mu Bulemeezi kuliko okumaliriza ekizimbe ky'eddwaliro ly'e Luweero, okuzimba ofiisi z'ekitebe kya disitulikiti y'e Luweero, kolansi w'oluguudo oluva e Luweero okutuuka e Butalangu nga bino bye bibadde bisinga okutakuza abeeno omutwe. Ebikoleddwa n'ebisuubira okukolebwa security, enkulaakulana, okusoma UPE, USE n'eddembe lye tulina. Abaana abaafanga nga tebannaweza mwaka gumu olwaleero tebakyafa bakenderedde ddala. Mujjukira bagamba nti omwana eryabwe emukubye oba eyabwe kati yalaga wa teryakola ki. Twogeddeko n'abamu ku bakulembeze ba NRM ku byalo abagenda okutambuza omulimu guno era batubuulidde enteekateeka yaabwe. Tufunye ejje erigenda okutuyamba okunoonya akawulu kaffe bulungi mu kyalo n'okukawangula kubanga bw'otunuulira 30 agali ku kyalo nga buli omu agenda kunoonyayo abantu be 5 akakalu tuba kayina mu 5. Kugenda ekisooka kwe kukaatiriza bannaffe be tubadde nabo baleme kutuvaamu ate kugenda mu bibiina ebirala. Luno omulundi guno Pulezidenti yasaze amagezi malungi okulaba nti ffe twenoonyaamu ffennyini akalu. Mu nsaza Gomba abatuuse ku byalo by'omu Lukago ekitwe mu Gombola y'e Maddu mu disitulikiti y'e Gomba baguddemu ekikangabwa omuvubuka w'emyaka 28 bw'agudde mu luzzi olw'ekyalo n'afiiramu. Entiise ebadde ku kyalo Kalyanjuba Kigezi Maddu omuvubuka ategeresekerya Bruno wa myaka 28 bw'agenze ne munne ku ddaamu y'amazzi esangibwa mu kitundu ekyo basena amazzi naye bw'akutamya ati okusena amazzi asirituse n'agwamu. Kitegeezeddwa nti omugenzi Bruno nzaalwa y'ebulo mu Butambala nga ku kyalo Kalyanjuba kyafiiridde nti yali yatwalibwayo banganda ze okufuna obujjanjabi okuva eri omulubaale olw'omutwe ogwali gufunyemu obukosefu. Abamu ku batuuze mu kitundu ekyo bategeeza Kyabassa nti Bruno ku kyamazima abadde atandise okutereera olw'okuba omuwendo gw'abantu abagwa mu ddaamu z'amazzi mu kitundu ekyo gweyongedde. Ekitundu kaakano kirimu ne balubbira era bano be baayitiddwa amangu ddala okunnyulula omulambo. Abatuuze bakulembeddwa mu Nsereko Sam musajja wa Kabaka ow'Ekigezi Maddu basabye abasimaddaamu waakiri baziteekeko ebyuma ebikugira abantu okugwamu. Omutuuze Kazoola abadde ayina omulwadde gw'ajjanjaba naye aiglo ng'alinga ateredde n'okutereera n'agenda ku luzzi w'abatuuze ku kidaamu okusena amazzi ng'ali ne munne n'aserera n'agwayo naye munne yagenza okuba enduulu abaddukiza okujja nga tebakyasobola muyamba kubanga yadde amaze okukka wansi. Twafunye balubbira ne babbira ne bamugjayo era mayiti poliisi yagiwadde bannannyiniyo okumutwala omuziika wakuziika leero. Twafunye ekikangabwa naye tukubira abantu abakozesa oluzzi olwo okubanga bakuuma naddala abaana kubanga enzizi zajjula nnyo tezirabika we ziri ekyaviiriddeko noono okufa. Abantu mukuuma abaana tusobole okuba nga tubawonya. Mu nsaza Kyaggwe Katikkiro wa Buganda awabudde ebibiina by'obwegassi okubaako ebintu ebivaamu ensimbi bye batandikawo bisobole okuwangaala. Mubaka bw'atisse omwami wa Kabaka ow'essaza Kyaggwe Ssekibobo Vincent Matovu ku kyalo Bukaya mu
ku mukolo ogw'okutongoza ekibiina ky'obwegassi kibuka ya Baganda tusse kimu, Katikkiro agambye nti ebibiina bingi nnyo bisasise olwa bammemba obutabeera na bayiiya ne beesiba mu buntuntu obutonotono bwentyo ssente ne zifa. Ng'Obwakabaka mu kiseera kino bukubiriza abantu okwongera okuggumiza obwegassi. Awo nno twekubireko mu ngalo kubanga obwegassi tubutandise. Naye ng'ate ebyo ebimu ebinaayongera okukuuma ekibiina kino mu bwegassi bwakyo Baganda tusse kimu Bukaya kwe kubaawo n'egyo emirimu ekibiina bye kikola nga kireetawo ku nsimbi mu nsawo. Ebibiina bingi bwe biba nga omulimu gwa kusondera gundi alina kino gundi alina ensonga eno nga tewali kikoleddwa kibagatta naddala ekibiina ekirimu ekikwatagana ku nsimbi, ebiseera bingi bituuka ebiseera ne bigwa. Mu mbeera y'emu Ssekiboobo Kululu asabye abantu b'Omutanda okubeera abakozi ennyo balwanyise nnawokerawo obwavu. Bassebo ne bannyabo pulidde okukaaba nti abantu baavu, naye nga tonnakaaba nti essente zibuze. Kino kye mbasaba osooke weebuuze nti akaaba nti oli mwavu ani gw'obanja? Bw'otuna mu bitabo byo nga tolina gw'obanja kitegeeza tokola. Simanyi oba munfuna bulungi. Bw'otuna mu bitabo byo nga tolina gw'obanja kitegeeza tokola. Kye ŋŋamba bannakyaggwe kiki? Bannaaye tufune obuyiiya bwonna bwe tusobola okubanga tukola. Bw'oba olunda nte kirundise na bumalirivu, amba tujja kufuna w'ogatunda. Bw'oba olunda nkoko, lunda enkoko na bumalirivu okusobola okufuna akasente. Kyaggwe buli kyokola kirina akatale. Ssentebe w'ekibiina ekyo ekya Buka ya Baganda tusse kimu Rebecca Nanfuka ategeezezza nti ekibiina kino baakitandikawo ekigendererwa eky'okuŋŋaanya Abaganda bonna abali mu kitundu ekyo babeere bumu n'okukuuma ennono yaabwe n'obuwangwa olw'amawanga amangi agakuŋŋaanira mu kitundu kino nga bajja olw'amakolero agali mu kitundu ekyo ekyenjeru. Nanfuka era yanookoddeyo ebimu ku bibasoomooza omuli ekibbattaka ekikudde ejjembe mu kitundu ekyo. Ez'okwekulaakulanya ssebo w'ekitiibwa tugenda kwesigama nnyo ku kulunda nga tusinziira mu maka gaffe olw'obufunda bw'ettaka wano e Bukaya. Tulunde ebisolo n'ebinyonyi okugeza ente, embuzi, enkoko n'ebirala. Mu bbanga lye twakamala nga tukuŋŋaana waliwo ebintu ebirabika ebikoleddwa ekibiina kino wadde nga tubadde tetunaba kukitongoza. Tuyambaganye mu mikolo egy'ennaku n'essanyu. Tulambulaganye mu bifo gye tusula. Tusomesezza abaana baffe mu luwummula ku mpisa n'ennono z'obuwangwa bwaffe. Tutuuza enkiiko ezituyambye okukuuma obumu. Mu ssaza Buddu omusumba w'e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi Reverend David Ssenyonga avumiridde nnyo omuzigo gw'abannabyabufuzi abamu okukozesa eryanyi erisukkiridde nga banoonya akalulu wakati mu kulumya abatabawagira nga babakuba ne batuuka n'okuyiwa omusaayi. Omusumba Ssenyonga okangula ku ddoboozi kiddiridde mu busumba bwakulembera obw'e Butenga okubeeramu okulwanagana enfunda eziwera ng'enkambi z'abannabyabufuzi ab'enjawulo zirwanagana. Abakubi b'emiggo baasooka kulumba abawagizi b'omubaka Kayemba Ssolo ku kyalo Kiryamenvu ne babakuba, abamu ne basibira mu malwaliro. Baddaho okulumba abawagizi be bamu mu kabuga k'e Butenga okwali n'eyeegwanyiza obwa mmeeya bwa Butenga Town Council ne bakuba mizibu nnyo n'abalala era bazze balwanagana. Omusumba Reverend Ssenyonga asinzidde Kitoma awamanyiddwa ennyo nga embuga mu kusabira n'okwabya ennyimbe z'abagenzi n'ategeeza nti ebikolwa bino tebagenda kubigumiikiriza mu kitundu, kwe kusaba abantu bakakane ebyobufuzi bireme okubaawulayawula. Beteba mubikomezaawo ebyayita ate baluganda bebeekuba bano basebakula bano bamukiibi kitalo kubanga gwewagira sebakula ate gwewagira mukiibi bali baluganda kitalo mutube bananga banya banasondeka bakumaliriza ekigambo kiikino ebigambo byonna nga tubikola naye agambye bw'ati tirayo mwambale mukama waffe Yesu Kristo so temuteekerateekeranga.
Thank you.